mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Chaiti YouTube channel yaffe olunaku olwo nyagadde mbalage ku kabisi k'enjuki ako. Omubisi gw'enjuki ogwo mulungi nnyo mu abaana abawala abatandika, naawe alinako ng'oyagala kwongerako ku nsonga eyo ey'okusika abalongo. Mu abali mu kibuga ng'ekyamazima wooli tosobola kulaba muddo gw'osobola kukozesa ku nsonga eyo ey'okusika, osobola okufuna omubisi gw'enjuki gujja kuyamba bulungi nnyo. Omubisi gw'enjuki ogwo beera ng'ogufunafuna omubisi omulungi. Bw'onaaba ofunye omubisi omulungi gujja kukolera bulungi nnyo ku nsonga eyo ey'okusika. Bw'omala okugufuna beera ng'ofumba otuzzi otubuguma, funa akagoye kakonde mu tuzzi otubuguma, eno nga bw'osiimuula awo ogenda okusika, oba beera ng'osiimuula ku balongo bo basiimuuleko n'otuzzi otubuguma. Omala obasiimuulako bulungi, funa akaziga akaganda akalungi kakwatemu nga bw'obusiigako. Beera ng'obusiigako nga bw'obusika, busiigeko nga bw'obusika. Omuzigo gulekeko okumala eddakiika nga 5 nga kwegulina, oluvannyuma beera ng'ogusiimuulako. Omuzigo guno guyambako okugonza ennyama eyo. Bw'omala ogusiimuulako bulungi omuzigo omuganda ogwo, ddira omubisi gw'enjuki guno funa w'oguyuwa, beera ng'okwata aw'oguyiye, eno nga bw'osika abalongo bo. Beera ng'okwata ku mubisi gw'enjuki ogwo gusiige ku bugalo bw'ogenda okukozesa, beera ng'osika abalongo bo bagenda kuvayo bulungi nnyo. Ndi ku ggwe agamba nti sisobola kufuna middo gino gyetera obbagamba, beera ng'okozesa omubisi gw'enjuki kujja kuyamba bulungi nnyo, gusikira ddala. Ekikulu kya byonna abalongo bano ntera obbagamba, bw'obanga kyokola okitegeera babeera bajja kuvayo bulungi nnyo. Kubajjukira abalongo abo gwasikaye gwabaleetera okubeera nga bakona, okulemera ewamu oba okuvaayo. N'olwekyo beera ng'osika abalongo, ate sika abalongo nga bagazi bulungi. Omubisi gw'enjuki gujja bayamba bulungi nnyo. Gwatandika naawe alinako ezaakona, beera ng'okozesa omubisi gw'enjuki ogwo ku nsonga eyo ey'okukyalira ensiko. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Chaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi, mweraba.